teweemwako era Yesu yalina okujja. Gwe obeere n'omwana wa munno Monday to Monday, buli lwayawukana naawe naafuna akatambaala ne yeenyiga, sitiruwa yabo amusala asala buli kaseera. Kyo kikyo. Gamba nti kyo kikyo. Naye bwe abaFoGIM musooke mumbulire, what's the name of this pastor? Bamuyitani Nze nsooke mbanoonyeze samoni ze nzooke kubanga I've just seen two from him. Naye I've actually liked him. Ono Ajjabasobola on point blank. Sikuyita ogenda jinja mbwato oyite Masese simanyi oyitebwa oyite Kayunga nedda kwata direct mabira. Ono Ajjabasobola baddia katubuulira mufa waliwo ze video ze manjagala okubateerayo obuteesi nga njagala point eyo mugitegeere. Naye maama omuntu yajjula amateeka ga YouTube baddaga amateeka mangi so abateekerayo video nga sisosegiisa mu voice yange because ebeera si yange. Naye nga akansubire Mukama Katonda bakumye bulungi. Ono Pastor Kojja Nze Muwadde Pastor Kojja olwaleero zobba nkwatiramu temulaba nti ono abakubira ddala ku mutwe byoba oyagala biwulira oba toyagala biwulira. Ko Pastor Kojja yajja kuyisaawo bulungi nnyo nnyini ddala era without wasting time. Mukwano gwange omulungi nsuubira nzikiriza nkwe Pastor Kojja. Wuuyo naye omuntu omukyafu atama. Omuntu omukyafu ne bwakuleetera ettooke nga liriko ennyama ojula oddyozaako. Omuntu omukyafu otuuka n'okweraliikirira bw'ogenda okwebaka naye. Njogera ku area y'abasajja, njogera ku area y'abakazi. Tulwanyise obukyafu. Okimanyi oli mufumbo munno buli kaseera omuyita oyagala omukuba akaama I love you, naye buli lw'omuyita naye agamba I know. Gwolowooza akukakasanga bw'akimanyi kumba alwana kugamba nti nkimanyi naye I love you ewunya. Mwabasajja abali wano mbeegayiridde, nze ekyakyankalanyanga amaka ga kitange ne mmange bwali bukyafu. Taata wange yali musajja atayagala kunaaba, Mukama yamujjulula tajja kundaba. Yali muzimbi naye nga maama buli lwakomawo ze mbawulira omusumba agambye nti abaana kye balaba lazima baba bategeera. Nga maama izo mugagenda onaabe nga mugamba nze nanaabye ku sayiti. Naye gwe omanyi okunywegera omuntu nga yanaabye ku sayiti n'ayagala yeebake naawe mu ssuuka, n'ayagala okitegedde, naye ng'akamwa kalinga kante. Omuntu omukyafu atama. Bantu mmwe mulwanyise obukyafu. Lwaki teweemwako era Yesu yalina okujja. Gwe obeere n'omwana wa munno Monday to Monday, buli lwayawukana naawe naafuna akatambaala ne yeenyiga, sitiruwa yabo amusala asala buli kaseera. Kyo kikyo. Buli lwavaayo n'akaaba infection musumba infection, kumbe bisitiruwa yabyo genda obisale. Omwana w'abandi amize ebikerenda, amize ebiddagala, akugamba weerongose nti omusajja talina kwegira, alina kubanga musajja. Olimba, genda otereeze system awo.
omukyafu atama bantu mmwe mulwanyise obukyafu. Abaami bammwe babaagala nnyo, omukyala we akwagala nnyo, naye waliwo ekikuvaamu, waliwo akantu. N'otuuka ekiseera n'owulira omusajja, otuuka ekiseera n'owulira nga newe weetakula weesiiwa, naye wakusiiwa ekkolye erikusiiwa, naye ng'oganze ndi mu kunoonya Mukama. Oli mukazi mufumbo, gwe n'otuuka ekiseera okutuuka mu kisenge ekiro mwe mubeerenga ready. Temwetaaga nti ate omusajja alina kusooka kunteekateeka ngende naabe ate gwe beeranga ready ng'ogateeke mu kyemba. Lwaki olina omusajja okugamba nti leero ngenda kujja tukiike olyoka onaabe, n'olyoka obajjula nga wenna olinga ng'ekigugu ekintu, wabawo ekisuususu Mwe kambabuulire, ffe tuli bakojja, tuli basenga, tujja bibagamba kubanga tukooye okusaba essaala nga tuziyiwa ku lwazi. Ffe abasajja tuli bwe tuti, ne bwe mba nkwagala nnyo ng'amaanyi ngayina nga ne saluti nzikuba emirundi 7, bwe mpulira akasu konna akakuva wammanga eyo, saluti egwa. Ne ku sayidi y'abakyala bwe muli, wadde omwami omwagala nnyo naye kasita avaamu ekintu. Ayina amatu awulire, atalina matu weewole. Atalina matu saba Omwoyo Omutukuvu akusasire amatu agagoye. Naye nga mikwano twafuna bano twamala. Kale ate okyawo senga azaalibwa ne kitaawo. Onogamba nti toyina senga. Onogamba nti simanyi nze taata wange yazaalibwa, simanyi yazaalibwa yekka, simanyi abooluja. Mukwano twafuna bano twamala. Twafuna batata, ne tufuna bamama, ne tufuna ab'emikwano, ne tufuna basenga, ne tufuna bakojja, all combined together mu bapasita baffe. Tubawa ekyabaagala bano kubanga bakulagira ddala gwe byotayagala kuwulira naye ng'ate bye bisobola okuyisaawo. Bakubuulira ddala gwe byotayagala kuwulira by'omala ebbanga nga towulira naye nga mukwano toyina nakyo ogenda bagamba, for as long as oyagala ekkanisa, for as long as oyagala obulamu, because this is for your own benefit. Tebalina kye bafunamu bano, bibyo gwe abyetaaga. Otambula ng'ogendera bwe bakugamba, kitegeeza obulamu bujja kukugondera, oba mu bulamu mu bufumbo bujja kukugondera, because ojja kuba okoze omusajja wa Katonda kyakusomesezza. Era bibakusomesa naawe oberenga obirabirako nti bikuviiriddemu omugaso, bikufudde omuntu w'eddembe, bikufudde omuntu ow'omugaso mu nsi. Okitegedde? So kati gwe olina kugonda bugonzi okole bibakugamba mukwano gwange, because biyamba gwe. Okitegedde mukwano gwange omulungi? Era nze Kojja, Pastor Kojja Pastor Kojja Muwadde, Pastor Kojja bibagambye, Pastor Kojja abadde point blank. Togenda gamba mbu kino kitegeeza kino nedda. Togenda gamba mbu ate sirwa bamutunda ku maduuka, mbu ate yafuuse expensive ya mukwano. Saga akiwulira ekyo. Era nze nzikiriza nkusiibulire ne wano eno, nkwagaliza olunaku olulungi. Pastor Kojja buno baka buddingane ng'olaba buli kaseera video gimaleko ogiddingane. Mwela bulungi. Tumwe mulwanyise obukyafu.